Eyali ssenkulu wa poliisi General Kale Kayihura yali ku mwanjo nnyo mu kuteekawo n'okulwanirira ba Crime Preventors. Ono yategeeza nga bano bwe bali ku mwanjo nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Olwaleero ababaka batuula kakiiko ka Palamenti akalondoola ebyokwerinda babuuziza Abakungu okuva ministule ebyokwerinda oba ba Crime Preventors bakyalina omugaso. Etteeka lirambika bulungi omuntu agenda mu reserve afaanana atya. Kati bw'otwalayo bano ba Crime Preventors ogenda batwale wadde kiragiro kya President wa Uganda teri tteeka limukkiriza naye kuteekawo kajeejeke nga tayise mu mateeka. Mr. knows very well that the UPDF Act, where he strongly participated, and myself amongst other members, was clearly providing for how one is put under the reserve force. Baminisita ababeezi ab'ebyokwerinda Charles Okero Engola ne Bright Ramirama bategeezezza ababaka ng'enkyukakyuka zino ezizingiramu ba Crime Preventors bwe zigenda okukolebwa mu mitendera. Under UPDF or will be under reserve forces, then he's coming out with what? With all the necessary... It was a deferred order. It is not deferred. Yes, that at a This is given something time. which is on... No. As we speak today, Crime Preventors are under what organization? UPDF or police? Today. Crime Preventors Today. Are under transition of going to... In defense and internal affairs, we are supposed to work an arrangement to have them in reserve. It is not like instant, like a pen falls down. Ababaka era basabye okunyonyola ku nsimbi ezisukka mu buwumbi 6 ez'amasannyalaze ga sola agalina okuteekebwa ekkololo ekitakolebwanga. Came here and apologized before this committee that we were moving as a defense and we are going to implement it. 6.5 billion, Chair, we have paid in accordance with the contract provisions for phase 1, which is now accomplished, about $230,000. The rest of this money is with, we have opened a letter of credit with the Bank of Uganda. Ababaka bano baweze nga bwe batagenda kuyisa mbalirira y'ab'ebyokwerinda okutuusa nga amagye gasasudde abantu abagabanja ensimbi eziriyo mu buwumbi 220.